Togenda kututiisatiisa, togenda kututeeka mu kutya olw'okuba nti Museveni yakutumye ojje otiisetiise abantu. Omukulu Mathias Mpuga Nsamba kyadda kyonnaku olwaleero ayanukudde Speaker of Parliament omukyala Anita Amongi abadde yeefudde ekizibu abadde alowooza nti bannayuganda bagenda kumutya olw'okuba yagambye agenda kuba ababaka ba Parliament bonna abali ku opposition abazze Parliament eno nga bagamba nti Parliament emala kuleeta bannayuganda beyawamba era nga bano bagamba beetaaga bannayuganda bonna abawambibwa 18 abatamanyikiddwako wa gye bali. Speaker of Parliament olunaku olwajjo yategeezezza nga n'olunaku olwokubiri batagenda kusobola kuleeta bantu bano mbu baminisita abaweebwa omulimu gw'okukola okunoonyereza ku bantu bano bwe tebagenda kubaawo mu ggwanga bagenda mu holiday. Kati ne twebuuza nti bali baawo ddi, lwaki bongezaayo, lwaki bagenda mu holiday ng'ate waliwo ensonga enkulu ereetera n'ababaka of Parliament opposition okuva mu Parliament ne bagamba nti basooka kuleeta bantu baffe bano. Kwegamba ye Anita Amongi alina bye byayagala kuyisaawo olw'okuba nti yatumiddwa kukola ekyo, naye tumugamba ne tumutegeeza nti naffe tuli redde nnyo, tuli beeteefuteefu obutakkiriziganya na gavumenti ya Yosete Buhabulwa era obutagiwa chance ndala yonna. Tuli beeteefuteefu nnyo kubanga kye twetaaga kwe kununula eggwanga lyaffe n'okulwanirira eggwanga lyaffe. Temugenda kutubuzaabuza, temugenda kututeeka mu kutya, temugenda bannayuganda bateekawo mu kankana olw'okuba mmwe muyina ebigendererwa byammwe. Bannayuganda bajja kuyimuka, bannayuganda bajja kweyogerako, bannayuganda bajja kwerwanako, bannayuganda bajja kukola kyonna kyonna ekisoboka n'ekyetaagisa okulaba nga beenunula, okulaba nga beerwanako basobole okununula eggwanga lyabwe. So bw'oba osuubira ggwe ne mukama wo nti mugenda teeka bannayuganda mu kutya babeere mu kankana olw'okuba mmwe mulina ebyammwe bye muyisaawo, tubagamba nti tuli sorry. Ffe kye tuliko tukyagala, twetaaga bantu baffe, twetaaga bannayuganda abawambibwa 18 ne batwalibwa gavumenti ya mukama wa Yosete Buhabulwa nga ne gye buli kati baganda baffe tetumanyiwa gye bali. Kyo kye tubeetaazaako, tewali kirala kyonna kye mugenda kukola ekigenda otutiisatiisa, ekigenda otuteeka mu kutya oba ekigenda otujja ku mulamwa tuleme kubanja baganda baffe. Tubasuubiza enkya n'eggulo nti mujja tuwa baganda baffe yonna gye mwabateeka mujja bajjayo oba balamu oba bafu, mutulage entaana zaabwe mwe mwabaziika tubajjeyo tubaziike mu kitiibwa. Tumanye nti ne Rita Nabukenya twamuziika mu kitiibwa naye twamuziika wano, naye bo bwe mutalagana ntaana mwabateekawa. Bw'ozikiza kati oba oziise baganda bo bangi, bw'osirika kati oba owaddeyo banno bangi sibe. Naye njagala okujjukiza nti ali mukomera essawa yakati omuntu yenna ali mu buwambe tasobola kweyogerera okuggyako gwe essawa yakati alina eddoboozi osobola okumwogerera. Kindaze nga bano abantu tebalina kyebanyonyola ggwanga ku baana baabuzibwawo n'abaana abaasibwa. Anita Amongi aze n'atiisatiisa nagamba wadde ababaka ba Parliament weeks 2 wadde bazeyo mu Parliament bagenda kubagoba. But dear, we are watching you. Essaawa omuntu gwe wenna atula mu challenge y'omuyimbi, man, you are a fool. Batadde diversion ku media essawa yakati simanya Sheikh Umaru, simanya Zara Toto Gasia Buloro, simanya Samira the Mighty Family. Man, temuzikiza muliro. All we want is our brothers back home. Babafa bagende baziikibwe. Naye n'ekintu kimu kyenzudde bana abantu balina kibanyonyola ggwanga akalyo kabatuddemu ebyaddala ddala. Please don't back off. Bw'osirika ozika baganda bo, bw'osirika osiya baganda bo. Ate take a note of this. Batulaga nti okutuuka kwa Parliament kukulu nnyo okusinga obulamu bw'omuntu wa bulijjo, eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Mbuuza mu Parliament bateesezaani? Parliament eriwo ku lwani lwa muntu wa wansi oba bonga bo kuyisaawo bigendererwa byabwe? Gavumenti programu zonna zonna zirina okuyimirira until when nga batadde abaana abakwatibwa. Twagala okumanya amayitire gaabwe with no matter what. Mwe mutiisetiise, for us we are here to talk and talk more.
temugenda kuddamu kutusatisa muntu wano ku kadiya mbusimanya mwadde weeks 2 bamubokera ati mama Kizigo temutukuumira mu kutya badiya bamubagoba mu bagobe ngabasoba parliament nasigalawo mutusatisa biki muganda wange gwe wenna alaba VDM tambuza message buli video jokola Ssegono free all political prisoners abana badde waabwe abana badde mu family zaabwe nze mmanyi kintu kimu gavumenti nakinyonyola bana Uganda cause of why naye basikete bamanyi gye baalaga baba spreading ambifa ebyenjawulo abamu bali mu golodi basima abala baafa alabagenda mu ADF alabagenda mu ntalo zitamanyiiko mayitire esala kati kubasuubira kuwogera ki kati balina kukola kintu kimu kusawo kiremesa kusawo diversions mbufu ebirozo tubijje ku kituo kye twagala tubize ku bobe batereddewo mu maaso okulaba but dear this time round period we want our brothers back home teri kusikeza we want our brothers back home everyone whose life matters buli muntu aine dembe eri living free munsi ye twakiriza obuwambe batuwambe emyaka mingi nye mabega ne mama ate bajja tukumya makomera for all our time please for God and my country you people you better let our brothers and sisters out of prisons for God and my country. Bwosirika kati oba owaddeyo banno bangi basibe nenjagala okujjukiza nti ali mukomera essawa yakati omuntu yenna ali mu buwambe tasobola kweyogerera okujjako gwe essawa yakati alina eddoboozi osobola okumwogerera kindaze nga bano abantu tebalina kyanyonyola ggwanga ku baana baabuzibwawo n'abaana abaasibwa Anita Amongi aze n'atiisatiisa nagamba wadde ababaka ba parliament weeks 2 wadde bazeyo mu parliament bagenda kubagoba but dear we are watching you enesaawa omuntu gwe wenna atula mu challenge y'omuyimbi man you are a fool bata data diversion ku media sawa yakati simanya Sheikh Umaru simanya Zahara Toto Gasia Buloro simanya Samira the Mighty Family man temusikiza muliro. All we want is our brothers back home. Babafa bagende baziikibwe naye n'ekintu kimu kyenzudde bana abantu balina kibanyonyola ggwanga akalyoka batuddemu ebyaddala please don't back off bw'osirika ozika baganda bo bw'osirika kati oba owaddeyo banno bangi basibe nenjagala okujjukiza nti ali mukomera essawa yakati omuntu yenna ali mu buwambe tasobola kweyogerera okujjako gwe essawa yakati alina eddoboozi osobola okumwogerera kindaze nga bano abantu tebalina kyanyonyola ggwanga ku baana baabuzibwawo n'abaana abaasibwa Anita Amongi aze n'atiisatiisa nagamba wadde ababaka ba parliament weeks 2 wadde bazeyo mu parliament bagenda kubagoba but dear we are watching you enesaawa omuntu gwe wenna atula mu challenge y'omuyimbi man you are a fool bata data diversion ku media sawa yakati simanya Sheikh Umaru simanya Zahara Toto Gasia Buloro simanya Samira the Mighty Family man temusikiza muliro. All we want is our brothers back home. Babafa bagende baziikibwe naye n'ekintu kimu kyenzudde bana abantu balina kibanyonyola ggwanga akalyoka batuddemu ebyaddala please don't back off bw'osirika ozika baganda bo bw'osirika osiba baganda bo ate take note of this batulaga nti okutoka parliament kukulu nnyo okusinga obulamu bw'omuntu wa bulijjo eddembe ly'omuntu wa bulijjo mbuuza mu parliament bateesezaani parliament eriwo ku lwani lwa muntu wa wansi oba bonga bo kuyisawo bigendererwa byabwe gavumenti pulogulamu zonna zirina okuyimirira until when nga batadde abaana abakwatibwa twagala okumanya amayitire gaabwe with no matter what mwe mutiisetiise for us we are here to talk and talk more temugenda kuddamu kutusatisa muntu wano ku kadiya mbusimanya mwadde weeks 2 bamubokera ati mama Kizigo temutukuumira mu kutya badiya bamubagoba mu bagobe ngabasoba parliament nasigalawo mutisatiisa biki muganda wange gwe wenna alaba VDM tambuza message buli video jokola Ssegono free all political prisoners
abaana badde waabwe, abaana badde mu famire zaabwe. Nze mmanyi kintu kimu gavumenti kyenyonyola bannayuganda cause of why naye basigala tebamanyi gye baalaga, baba spreadinga mu bifo ebyenjawulo. Abamu bali mu golodi basima, abalala baafa, abalala bagenda mu ADF, abalala bagenda mu ntalo zetamanyiiko mayitire. Essaawa kati basuubira kwogera kati balina kukola kintu kimu, kusawo kiremesa, kusawo diversions, mbufe ebirowoozo tubijje ku kituko kye twagala, tubizze ku bo be batereddewo mu maaso okulaba. But dear, this time round, period, we want our brothers back home. Teri kosekeza. We want our brothers back home. Everyone whose life matters. Buli muntu ayine eddembe eri living free mu nsi ye. Twakkiriza obuwambe batuwambe emyaka mingi nnyo emabega. Ne maama ate tebajja tukumya mu makomera for all our time. Please, for God and my country, you people, you better let our brothers and sisters out of prisons. Webale nnyo mukwano gwaffe, webale nnyo. Ono ayabadde alowooza nti agenda teeka bannayuganda mu kutya, bannayuganda tubeere awo nga tutidde, bannayuganda tuleme okuyimuka okweyogerako, bannayuganda tulemererwe okwerwanako, ng'alowooza nti embeera gy'agenda otuteekamu. Ne bambi tuli sorry kubanga tusanze bannayuganda balaba, asanze bannayuganda bategeera, era asanze bannayuganda bamanyi kye baagala. So bw'alowooza nti ye agenda teeka bannayuganda mu fiya, bannayuganda tebakyalina fiya, bannayuganda akaakatengo baakemwamulako dda. Balowooza kimu kulaba ngeri ki gye balwanidde eggwanga lyabwe, era ngeri ki gye bakola okulaba nga beenna. So tebuhabulwa akabaddiko ke mbadde mbala Anita Amongi tubategeeza nti ate bannayuganda baakabuuse, kubanga bannayuganda bamanyi kye baagala. Bannayuganda ennaku zino amaaso balina amaaso moogi nnyo, batunuulidde eggwanga lyabwe linunudde lutya, tebaagala kuwuliriza kasasiro yonna, wabula kye baagala kwe kulwanirira Uganda n'okutuuka nga bakomyawo ekitiibwa ky'eggwanga lyattu Uganda. Tetugenda mu kutambulira mu kutya, tetugenda kutambulira wadde mu kutiisibwatiisibwa, wabula kye twagala, twetaaga ggwanga lyaffe na buwanguzi bwa bannayuganda nga buli mu mikono gy'abannayuganda emituufu, nga watali kugamba nti ate ki. Kye tunuulidde ggwanga lyattu Uganda linuddwa lutya era lizze etya mu mikono gy'abantu abatuufu.